Alright, mumanyi abasajja tumanyi kuwaata. Naye abasajja, omusajja nga wasanze omusajja nga ayize ekintu kyonna akiteekako obwongo. Abasajja tusingira ddala bakyala okuwaata. Ampakanya yita ku namba ya WhatsApp oberenga ompa ensonga zo. Lwaki okiwakanya? Of course nkwaniza nnyo ku program ya Chef Michael Effumbiro ku Data TV. Tuwano ku Twins Gardens. Mfumbiddeko wabweru it's a freestyle naye ng'ekisinga obukulu mu Ffumbiro lunaku olwaleero. Olina omuntu omulwadde. Olina omuntu oba omuntu wo ng'ali mu kuwona obulwadde. Tuyizogamba nti no convalescent ye muntu abeera nga abadde mulwadde naye ng'ageza okubeera nga ali coveringa mpola mpola. Ayina kulya ki? Olina kukifumba otya? Olina kukimuleetera otya? Ate olina kimuwa budde ki? Njagala obeere nga ate onegattako nakwalero ku program ya Chef Michael n'ey'okufumba mbeere nga nkulaga enfumba y'enjawulo nga tuteekerateekera omuntu ali mu kulikavalinga, omuntu awona obulwadde. Emu ku bintu abantu bane baba nabyo byolina okumanya nti nno abantu abawona obulwadde appetite ebeera ntono, amaanyi gabeera matono, ate ng'era emmere gye balya tebeera nnyingi. Baba beetaaga bwetaazi emmere erabika obulungi naye ekisinga obukulu beetaaga emmere ebaleeta appetite, emmere emuwunyira obulungi naye nga terimu spices. Bwe ntyo n'effumbiro lunaku olwaleero is a spice free kitchen gye ngenda okubeera nga ate nkutuusako lunaku olwaleero nga nina akatogo kano. Akatogo kano ojja kukawa omulwadde obudde obw'okumakya, ate ng'era akatogo kano osooka kukawa omulwadde oba awona obulwadde obudde bwonna obw'olunaku. Tebeetaaga kulya nnyo naye beetaaga okuba nga balinamu kasupu ke tuyita kasupu ke babeera nga bawuuta ne babeera nga bafuna bulungi amaanyi, emisuwa ne gyeta bulungi ne babeera nga bakuliira emmere yo. Ngenda kuba nteekateeka akatogo kano of course kagenda kuba kamatooke naye nga mulimu ekyennyanja. Banaffe abagenda wano e Kampala bayita emulungo oba ke bayita akabeero, si kabeero. Ngenda kukolera akatogo nga kyennyanja kiri fresh tilapia naye nga ate ngenda kuba sikozesa spices obula nga mulimu omunnyo ate nga n'ekirungo ekisinga obukulu nkuleetedde sirale mu ffumbiro lyange ogenda kubanga olaba bwe tumukozesa mu mmere eno. Alright, kati ngende maaso mbere nga ntandika okuteekateeka emmere eno naye nga akatogo amatooke ojjasobola okugula amatooke ag'emyera, ojjasobola okugula enkota, ojjasobola okugenda mu nnimiro yo obeere nga wejjirayo amatooke. Kyenjagala okubeera nti n'ettooke likuze bulungi, simbidde, limyuse bulungi, ate nga akatogo kawooma nga ettooke eminwe si minene nnyo. Eminwe gy'amatooke gisaana nga mikulu naye nga si minene nnyo, gye giwooma okubeera nti nno gisikiriza. Omuno bwe gugejja ennyo bw'ogufumba akatogo gugejja ate ne gubeera nga gwabikamu ne gutuula ku sowaani ne gubeera muzibu okulya eri omuntu omulwadde. Weegendereze nnyo bye nkugamba ate obeere nga weetegereza recipe eno gye ngenda okuba nga nkuwa. Buli ntunulira emmere y'amatooke enzaayo nnyo okumanya ezimu ku staples eziri ku African continent. Era agamba nti nno Ssemazinga wa Africa alimu ensi nnyingi ddala naye nga wano mu East Africa amatooke emmere y'abannaffe wano mu lulimi lw'enjogera so nga ate Uganda yonna amatooke yafuuka staple food etugatta era ng'emikolo gyonna olaba nti n'amatooke tegabulako. Mu ggwanga lya Tanzania amatooke bagalina newankubadde nga amatooke gaayo bwe naliko mafumbiro gaabwe nalaba nti n'emmere yaabwe ndabanga etenkana yaffe mu kuwooma. Mu ngeri emu Malawi bannaffe bano nga balya nnyo nshima, nga balya nnyo emmere ekolebwa mu buwunga bwa kasooli. Ebitundu ebimu eby'ensi eya Malawi balya amatooke so nga ate era mu nsi eya Kenya amatooke gye gali newankubadde nga ga buseere. Abannaffe bano basinga nnyo okubeera nga balya chapati ate ssaako n'emmere yaabwe endala nga githeri ate era n'ebivaavanga sukuma wiki. Kitegeeza nti wano mu nsi Uganda
amatooke kizibu okubula ku lujjuliro olw'ekitiibwa. Kitegeeza nti wano mu Uganda bw'obanga oli mukyala nga tomanyi kuteekateeka mmere y'amatooke okutandikira ddala mu kugiwaata ojja kuba oli incomplete. Tolenza kuteeka mu maka nga tomanyi kuwaata amatooke nagateekateeka. Quote me well. Bw'obanga oli eyo oli mukyala naye nga naawe tomanyi kuteekateeka mmere y'amatooke wadde ogiwaata naye ng'osaba kwanjula ng'osaba mbaga, kijja kuba kizibu nnyo omuntu ayagala era appreciating emmere yaffe y'Abafirika okubeera nti nno akukolera by'oyagala. Nyongera okuwaata emmere yange eno mbeere ng'ate ngimaliriza. Naye ate nkugamba nti gwe atamanyi kuwaata mmere eno toggwamu maanyi. It's not late okubeera ng'otandika okuyiga okuwaata emmere eno. Naye nga nkugamba nti nno ennaku zino mu butale twongedde okulaba abatunda emmere eno nga bongera okuyiiya ate n'okugonzaamu. Tulaba abakyala bangi nga batunda emmere eno mu butale naye nga bagiwaatidde ddala. Ekitegeeza nti nno omuntu alina obudde obutono, omuntu atayagala kubeera ng'okwata mu masanda, osobola okugula emmere eno nga bagiwaatidde ddala. Naye nze nkulaba nga lazy cook, omuntu ali awo nga tasobola kubeera ng'owaata emmere eno. Ate nammwe abasajja mbagamba, abasajja bandaba nti emirimu gino egy'okuwaata n'okuteekateeka emmere bw'eti si gy'abakyala bokka. Omusajja wandibadde oba omwami ofunayoko ku budde n'obeera ng'ate naawe waatirako mukyala wo, n'obeera ng'omuyambako ate era n'omufumbirako. Ekitono kikulu nnyo tuleme kubeera nga tutunulira abakyala nga bamaama nga balina otukolera obukolezi emirimu ewaka n'otufumbira. Omwami nkugambye nti no naawe beera ng'oyiga okuteekateeka ebintu bino omukyala obeere ng'omuyambako oba oli awo muwaatirako ate nga bw'ateekateeka ebirala bye mugenda okubeera nga mulira ku mmere eno. Njagala okubeera nga nsimbulana ekibuzo ky'olunaku olwaleero. Njagala okubeera nga nkugamba nti noyita ku namba yange ya WhatsApp eyo yonna gy'osinzira obeere ng'ompaayo ebika by'amatooke g'omanyi. Nze nja kukuwaayo ekika kimu ekya nnakabululu n'ekyampologoma nakyo tokiteekamu ago ng'ogedde. Kati mbulira ebika by'amatooke, emmere endala ey'amatooke bwe tugiyita wano mu Uganda. Yita ku namba ya WhatsApp. Gwanaasinga okumpa ebika ebingi nga bituufu eby'emmere y'amatooke tujja kuba of course tukuleeta wano ku show yaffe obeere ng'otestinga ku mmere eno gyenfumba ate obeere nga oba oli awo otubulira emboozi ekwatagana kufumba ewakaawo oba neyo yonna gy'okolera. Alright, kyenzaako wano sigenda kubanga njoza emmere eno, ngenda kubanga ngenda bugenzi maaso mbeere nga ngiteekateeka. Osobola okubeera nga amatooke gano osooka n'ogooza nga tonnaba gawaata, naye nze saagala kubeera nga bwe mala okuwaata amatooke gano ate nga ngooza. Ekyo maama wange nze yakiŋŋaana naye ate era ndaba nti nno amatooke gano bwe ngooza emmere eno tewooma bulungi. Njagala mbeere nga mpaasa ettooke lyange nga kkulu n'ensooka okulyoza maybe nga liriko ettaka, bwe mala okuwaata ne mbeera nga nfumba bufumbi. Kangende maaso mbeere nga nkuteekerateekera akatogo kano nga kalimu ekyennyanja engege ennamba nga bw'ogenda okulaba. Nene nkujjukiza kino Chef Michael ndi mufumbi omukugu ate nga mpandisa ebitabo by'okufumba ate nga nfumba ku mikolo. Gwe nayagala lessons ez'okufumba yita ku namba ya WhatsApp mbeere nga nkuwa lessons ez'okufumba ewakaawo. Nayagala okujja eno gye nsomeseza nja kubeera nga nkufuula omufumbi omukugu. Emu ku bintu byengenda okubanga nfumbisa era nga nfumbisa akatogo kano mulimu ennyaanya, mulimu entangawuuzi. Entangawuuzi eno egenda kuyamba omulwadde okubeera nti erimu akabaalaala katono. Abalwadde bangi babeera nga bali mu mbeera tebaagala kulya bintu bwe babinywa bawulira ng'ebisigala ku lulimi, naye akabaalaala kano kamwanguyira okubeera nti nno supu ono bwamunywa amuwuuta bulungi n'abeera nga afuna testi ennungi, ajja kumyawo testi ye. Ate nga nkugamba nti nno ngenda kuteekamu kakanzaali, ekinzaali ekiganda kye tuyita ekya tamalik nga kya pawuda. Amatooke gano gabeere nga gamyukamuko katono kibeere nti n'emmere eno emusikiriza. Fumbira mu seffuliya yonna gy'olina ewakaawo
those nkozesa this amazing pan nungi nnyo naye nga gwe wakosa okukozesa essefuliya yo ogenda kuba nga obikkako ate nga an outdoor kitchen sina bintu bingi sina chopping board gye ngenda kubeera nga nsalirako ennyaanya eno kambeere nga ngisalira muno direct. Bw'obanga olina akasotta oba omulawo gujja kuyamba okubeera nga osekula bulungi entangawuuzi eno naye tukozesa eccupa. Bw'oba olinamu kumanya osobola okubeera nga okoona nga bwenkoonye wano kambe neebeera nga jinga eno nga egonda bulungi oba tulina kugigonza nnyo kuba twagala bwebanga emmere eno ng'eyidde ate jinga eno tubeere nga tetugigabuliramu kyova olaba ebyange mbikoonye naye neebeera nga tebimementuse nnyo 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 nga bw'olaba ngenda kuba nga ngiteeka mu mmere muno nga bw'oteeka jinga ku kyayi nga bw'ogiteeka mu muceere ogwa pilaawo egenda kuba nga ekola bulungi ka tesiti akalungi omulwadde kagenda okubeera nga afunira mu katogo kano. Nkujjukiza nti sigenda kubeera nga nfumbisa obutungulu obwa bulijjo red onions, ngenda kuba nga nfumbisa obutungulu obw'ebikoola. Oyinza okukozesa spring onions oba oyinza okukozesa obutungulu buno bwonogo obunozi obw'ebikoola naye nga mu ngeri enjawulo ngenda kuba nga katungulu kano nga nkakunya bukunya. Bwe nkakunya bwe nti kagenda kuba kafuna obuswandi, kagenda kuba kavaamu akawa akalungi kayingire muno nga bw'olaba wano. Era awo nembeera nga nkozesa bulungi nembeera nga nkabikka ku mmere eno. Teweerabira nti emmere eno sinaba kubeera nga ate nteekamu salt. Omunnyo ngenda teekamu mutono. Abantu nga bawona obulwadde seetaaga kubeera nga muwa omunnyo mungi. Njagala abeere nga alya ebintu bino nga just yafunamu katesiti katono nnyo. Ngeri emu ngenda kuba nga ate nteekamu ekinzaali ekya tamalik powder, kyekinzaali ekiganda kino kiri packed naye nga gamba nti nno osobola okubeera nga ate osekula ebinzaali ebyo mubirina abali ewala mubirima oyinza n'obigula mu katale. Sigenda kukozesa loyiko, sigenda kukozesa spices, nkozesa ekinzaali ekiganda kambeere nga ate nakyo nga nkiteeka mu mmere eno wabula ngenda teekamu kitono. Emmere eno osobola ogifumbira eddakiika 2 zokka ku makya ng'ogenda okukola n'oleka nga omuwadde ekyenkya ekirungi. Muleke kubeera nga abalwadde mubawa emigaati nga mubatumiza chapati ku dduuka nga mutumya muwogo omusiike, abala muyita mu supermarkets ne mugula ebintu mulowooza nti by'ebbeeyi, abala mubaleetera enkoko ne chips nga mwagala muziwa abalwadde. N'omuntu ali cavalinga, omuntu convalescent, omuntu ali mu kuwona obulwadde yeetaaga emmere bw'etyo erimu akasupu kawuuta. Emmere erinakyo, emmere egenda okubeera nga agifuna bulungi ate abeere nga afuna ebbugumu bulungi ate ebeere nga ekolebwako bulungi. Weewale okulowooza nti n'okuba ne ssente ennyingi kwe kulabirira omuntu awona obulwadde olw'okuba olina obusobozi omugulira ebintu ebiri packed, ebintu ebiri processed, ebintu ebiri fast foods ezo mubeere nga muzewala nga muteekerateekera abalwadde. Of course njagala mbeera nga nkujuliza n'ofumbira no ku Twins Gardens ewali effumbiro lyange wano eriwawo enfumbire naye nga nfumbidde wabweru enegamba nti no gwe wena alina ky'obuuza yita ku namba ya WhatsApp ate nenkujjukiza nti no gwe wena ayagala okubeera ng'ofollowinga Chef Michael ku YouTube channel beera ng'osubscribinga ate obeere ng'olaba ebintu byange byonna byenkola ku YouTube channel Chef Michael's Show. Chef Michael's Show wogenda okubeera nga oyita obeere ng'ofuuka omufumbi omukugu ng'olaba videos ezigenda okubeera nga zikuyamba step by step. Ebintu byange bimanyi biri simple byangu nnyo okubeera ng'obiyiga naye negamba nti nowe ku Facebook mbeerako nembeera nga nkuwa recipes buli lunaku Chef Michael Mutale. Beera ng'ogiraba ate obeere ng'ogirayikinga oyite n'emikwano gyo babeere nga balayikinga page eyo. Kyengenda okuba nga nkola ano kwe kubeera nga ate mbikka ku mmere eno wabula nsinaa kugibikka njagala nkulage bwefaanana bwetandisa okubeera nga etokota soka ogirabe nga sinaa kubeera nga ngibikkako.
Emmere eno mbiseeko ekisaanikira dino kya giraasi naye gamba nti gwe naali ewaka osobola okubeera nga osaanikako bulungi olulagala nebeera nga emmere eno eggumira bulungi, olulagala lujja kukola bulungi. Gwatalulina ojja kubeera nga obikkako ekisaanikira kyonna, emmere nebeere nga ebirungo bino tebitoloka. Wabula gamba nti nno tebinaggwayo bengenda okuba nga nteekamu. Nina sirale wano gwengenda okubeera nga nteekamu, ate nga sirale ono ngenda kubanga muteekamu nga nteekamu n'ekyennyanja kino nga kigenda kuba kiramba. Kangira nkirongoosa bulungi ate maaso awo mbeere nga nkiteekamu, ogenda kubiraba. Meanwhile nga bwenteekateeka engege eno egenda okuba nga egenda mu katogo, ngenda kuba nga ngiteekamu yonna nnamba. Kya mirundi ebiri singa ofumba ekyennyanja kino nga kiramba n'okigabula omulwadde. Abalwadde ba bikanga 2-3. Briefly eriyo omulwadde agenda okukiraba nga kiramba aleme kukyagala, obeere nga omukanze ng'omwadde ekyennyanja kino kiramba. Naye bw'abanga omuntu atandise obeera nga anoonya appetite, eri agenda okukiraba abeere nga asanyuka nnyo, abeere nga akyepikira. Kankozesa ekigambo ekyo okuba nti no akyepikira. Ajja kuba alwana nnyo okubeera nga akimalawo. In the end gojja kuba ofunamu nnyo because mwena omuntu ng'obaddeko n'omulwadde ng'oba awona obulwadde ng'obeera nti no oyagala abeere nga alya emmere nnyingi. Bwe lwabeera nga alya emmere nnyingi libeera ssanyu lyo. Of course ng'omuntu alya emmere ennyingi era kibeera kibi nnyo ng'omuntu ajjanjaba omulwadde okubeera nga ssanyu lyo okubeera nga omuntu talya, oba oli awo gwe ate obeere nga gw'obirya. Ekyo kiba kikyamu. Wandibadde ng'omuntu osanyuka nnyo wabeera nga akuliddira emmere yo n'agimalawo. Mwe mwenna abajjanjabye ku balwadde kyenjogerako ndowooza mukitegeera. So bwe naaba nga muwadde ekyennyanja kino n'akyepikira bulungi, lwaki ne bwana agenda okukiryako n'akyusa oludda olulala ne bwana batalumazeewo, abishwa nti najja kuba afunye bulungi bitwetaaga. Ekyennyanja it's a body building food era nga zino proteins of course ziyamba omuntu okubeera nti n'omubiri guddawo. Omuntu abanga awona obulwadde emirundi egisinga omubiri gwe gubeera nga guweddewo, abeera akoze zezimu ku signs. Twetaaga ddemu abeere nga afuna omubiri gwe, twetaaga abeere nga alya emmere ezimba omubiri, so nga ate emmere eno ereeta appetite. Nkulaze bonna bigenda okubeera nga bimu stimulating appetite, ate era ng'alina ne supon gwagenda okubeera nga anywa, abeere nga atambuza bulungi omusaayi, abeere nga afuna amaanyi. Kitegeeza n'ekijjulo kino kya kitiibwa eri gwe omuntu anoonya ky'ogenda okubeera nga ogabula omuntu wo. Kakati nate gamba nti no gwatagenda kukozesa kyennyanja kiri fresh nga kino, osobola ddala okubeera nga okozesa ekyennyanja ekikalu. Njagala nnyo ekyennyanja nga kikalu, njagala nnyo omukene, njagala nnyo enkejje senga mbeera nga ndi mu mbeera bweti. Kitegeeza nti eriyo n'abalwadde abagenda okubeera nga beetaaga ebyo ebikalu, naye nze nkozeseza kibisi nga bwe tulaba wano. Kyengezaako okubeera nga ate nkirongoosa bulungi era nga nkisalako buno bufins. Obanga olongoosa ekyennyanja bwewala okubeera nga kikufumita naddala finizi zino. Bw'oba okikwatako nga bwolaba wano, okikwatako ng'engalo zikkirira wansi, wala tokikwatako ng'ozizza eno waggulu, oba ojja kufuna minor accidents kibeere nga kikufumita. Era finizi zino kambeere nga nzitemako mpolampola nga nsooka zigaziya bwe nti, olwono nembeera nga ate nga nzitema.
Ekyennyanja kino kikebera bulungi eri abalwadde abamu nga tayagala kulaba ku nviiri zino ngaye bw'anaaziraba zigenda kubeera nga zimutta appetite, osobola okuzisikamu. Naye nze olwaleero ngenda kuzirekamu, zimpoomera ngenda zirekamu, so sijja kubanga nzijjamu kirabe bulungi nga munda yonna kitukudde bulungi. Olwo nno maaso awo ngenda kubanga ekyennyanja kino maze okirongoosa. Kujjukiza gwala programu y'okufumba ne Chef Michael. Buli obeera ng'olina ebyokulya bwe biti zino fresh meats ng'ekyennyanja kino ng'ennyama, naye nga bw'okolera tewali wadde enswera n'emu eyagala kubeera nga ejjawo, kitegeeza butegeeza nti ekyennyanja ekyo owakiguze bayinza okuba bateekamu chemicals ezitali ntuufu okubeera nga preserving ekyennyanja kino. Ekyennyanja ekituufu kirina okubeera nga kireeta enswera naddala nga kibisi, kyekiraga nti ekyennyanja kiri fresh, kirina akawa akakavaamu akali fresh nga kattractinga oba oliawo enswera. N'ennyama bweri era negamba nti nno teweewaana olw'okuba nti n'okoledde enswera tezizizeewo, kiba kitegeeza nti nno chemicals bakozesa okupreservinga ebintu byebyo si nnungi. Njagala okubeera nga ate nkugamba nti nno ono esirale era nkugamba nti nno sirale is a super leaf vegetable, byemu ku vegetables ez'ebikola ze tukozesa mu kufumba nga zina rich flavor ate nga tebaziseera. Bangi mubiyitako mu butale ne mulowooza nti bino by'abayindi bye balina okubirya oba abagagga bye balina okubirya, naye nga watuuka dde okubeera ng'okozesa sirale mu ffumbiro lyo. Ngenda kubeera nga nteekamukko ebikola bitonotono nga saatandise nga muteekamu kubanga nadde saagala akutukire mu mmere eno ey'akatogo. Njagala okubeera nga ngenda muteekamu, wabula nga njagala okubeera nga nsooka nkulage ku mmere yange weetuuse. Achachachacha. Ya. Sooka olabe. Wano wennyini mugenda okubeera nga ate nteeramu ekyennyanja kyange. Emmere netandise okubeera nga ejja, wabula amatoke ga waggulu gabulamu katono nnyo. Supu omulaba ali light, takutte, tali mu birungolungo, wabula nga alimu ka yellowish color. Ate ng'era n'ennyaanya nazo tezinaba kubeera nga zikutukakutuka. Ngenda kubanga ate nteekako ekyennyanja. Ekyennyanja kino asina kiteekako, sigenda kukisalaasalako incursions nga agenda okukisiika. Ngenda kubanga nkiteekako bulungi. Gwena naafumba ekyennyanja kino nga kiramba olina okufuna esseffuliya nga ngazi bulungi. Bw'onooba nga esseffuliya nga nfunda, ekyennyanja kisalemu ate n'okukekkereza oyinza okukisalamu ate n'okitereka ekirala ne mukirira ku nva endala, kubanga ono mulwadde bya muntu omu. Kizibu okubeera nga famire yonna yalwadde ewaka omulundi gumu, naye ng'ate emmere eno ewooma naawe atali mulwadde, wabula gamba nti sooka ogabule omulwadde olyoke gw'olye. Kambeere ng'ate nteekako sirale. Sirale ono ojja musanga e Nakasero abali mu kibuga Kampala, mu katale k'Ekibuye, mu katale k'e Kaleerwe, ekireko eyo gy'ali mu butale bungi nnyo. So nga ate Jinja Central Market ngulawo nnyo ebintu nga ngenze mu Eastern Uganda. Sirale waali e Masaka, sirale gy'ali, wonna wooli bajja kubanga omufuna. Mubiseeko bulungi, wabula nga it's kind of African art nga ninga afumbisiza herbs. Eno enfumba y'abajjajjaffe, yenfumba ey'abawangaaza, yenfumba ey'abayamba okubeera nga balamu bulungi. N'osanga jjajjawo nga gamba nti nze mwana wange oba muzzukulu maze emyaka mingi nga tebankuba mpiso, nga ssenyiga tabalwaza, nga mmwe ab'ennaku zino abalala ssenyiga n'ogamba nti ogenda mala wiiki tokola, nga ebintu bitono nnyo bye bafuniramu bye balwaza nabeera nga bibateeka wansi kubanga baalyanga bulungi. Sooka olabe ekijjulo kino. Acha.